Mukama yebazibwe, Kristo yebazibwe nnyo tukulamusizaako nate gwe wenna atulaba Cosmo Radio. Erinnya lya Mukama ligulumizibwe nnyo lyebazibwe. N'olwaleero tukwaniriza mu kuyiga kwaffe okw'olunaku olwaleero era nga tugenda kubeera mu kitabo kya Matayo essula ya 6 n'olunyiriri lwa 3 omulamwa gwe tugenda okubeerako prayer in God's presence, okusaba mu kubeerawo kwa Mukama, okusabira mu kubeerawo kwa Mukama. Wetugenda okubanga tutunuulira tukkiriza Katonda kulwakadde okubeera akalungi ennyo. Ensisinkano yaffe eno ey'olwaleero ya bulungi, yakuyimusa, yakukyusa bulamu bwo obw'omubiri n'obw'omu mwoyo. Matayo 6:33 egamba, naye musooke munoonye naye musooke munoonye obwakabaka bwe n'obutuukirivu bwe, era ebyo byonna mulibyongerwako. Zino ze zimu ku nnyiriri ezikyasinze okuba nga tezitegeerebwa bulungi nnyo bakristaayo, era nga kiviiriddeko essaala z'abantu bangi okuba nga teziddiddwamu n'okuba nga zifaananya okuba nga tezituuse eri Katonda mu ngeri emu oba endala. So mu mbeera bwetyo y'ensonga lwaki olwaleero tugenda kutunuulira essula zino. Tusooke tunoonye obwakabaka bwa Katonda n'obutuukirivu bwe, ebirala byonna binaatongerwako. Buli agenda mu maaso, buli agenda okusaba abeera alina kyayagala Katonda amuwe. Buli agenda okusaba, buli afukamira asabe oba ayimirira asabe mu ngeri yonna gy'osabamu, abamu musaba muyimiridde, abalala mufukamidde, abalala mutambula, naye buli atandika okuyingira mu ssaala abeera alina byayagala Mukama amuwe, kyekigendererwa kyaffe. So olwaleero ekyawandiikibwa kino kitulese okunnyonnyola okutulaga nti essaala zonna oba okusaba kwonna kuteekeddwa okukolebwa, okusaba kwonna n'essaala zonna ze tusaba ziteekeddwa okukolebwa nga tuzisaba Katonda, as long as tusaba Katonda. So okusaba kwonna kwe tusaba nga tusaba Katonda, tuteekeddwa okusaba mu kubeerawo kwa Mukama. Mukama alina okubeerawo ng'okusaba kuno kugenda mu maaso. Kino kitegeeza ki? Bible kyeva egamba nti seek first his kingdom and his righteousness. Sooka onoonye obwakabaka bwe n'obutuukirivu bwe, then ebirala byonna biri kwongerwako. So sooka onoonye okubeerawo kwa Mukama kubeerewo. Kitegeeza ki kino? Nti emirundi mingi tugenda ne tusaba Katonda, ffe tugenda ne bye tulina okusaba Katonda, tugenda n'okusaba kwaffe eri Katonda, era bwe tutuuka tetwagala kumanya oba Mukama waali oba taliiwo, as long as ekitulese tukimanyi tuzze kusaba. Ffe ekyatulese tukimanyi tuzze kusaba. Kati otandikira ku byoyagala n'osaba, Mukama mpa kino, Mukama mpa kino, Mukama nsijukira nange, Mukama Mukama ekimala, Mukama amaziga ag'enkaabye gamala, Mukama kino kyempita mu kimala, Mukama kino. Imagine okusaba Katonda ataliiwo, ng'okubeerawo kwa Mukama tekuliiwo, naye nga gw'oli mu kusaba. So kitegeeza buli lw'osaba nga tosoose kunoonya kubeerawo kwa Mukama kukka oba kubeerawo presence ya Katonda bw'eba nga teriiwo, n'otandikira mu kusaba busabi gwe byoyagala, because gw'ogamba nze ekyandeese nkimanyi, nze kyenjagala okusaba Mukama nkimanyi, nze kyenjagala osaba nkimanyi. Tekiri ku kikyoyagala kusaba, tekiri ku kiki kyoyagala kusaba ndi nze kyenjagala okusaba nkimanyi. And ebirundi mingi bwe tutyo bwe tusaba ng'abaana ba Katonda, olw'okuba kye tuzze okusaba tukimanyi. Mukama njagala mwami, Mukama njagala ssente, njagala mmotoka, njagala ttaka, njagala mulimu, njagala kintu kino kyonna kyotuukirako kyosaba Mukama, dakiika zo 5 biwedde ng'otambula ng'ogenda. Nedda, kati obeera ng'ayeesaba kubanga gwe wekka gwaliwo. Okubeerawo kwa Mukama kulina okusooka okukka, bwe kumala okukka then n'abeerawo, presence ye bw'ebeerawo n'olyoka omusaba. Simanyi oba nina gwe njogera naye Katonda bw'aba taliiwo oba weeyogerako oba oyogera gy'oli oba oyogera gwe kennyini gy'oli, Katonda bw'aba taliiwo, okubeerawo kwa Mukama yeko tabaawo, obeera oyogera eri gwe kennyini nga weeyogeza wekka. Katutwale ekyokulabirako.
buli lwe tubanga tulina kye twetaaga ng'abaana b'abantu twebuuza oba nga tulina embeera gye tulimu twebuuza ngenda yitawo ntya wano, kino ngenda kifuna ntya. Otandika okunoonya mu ntegeerayo ne mu bantu b'olina abakwetoolodde ani ayinza okuyamba mu kizibu kino oba mu bwetaavu buno bw'olimu. Kati bw'omala okuzuula nti gundi kojja gundi oba nko gundi oba mukwano gwange gundi oba omukulu gundi oba kansala oba ani asobola okunnyamba oba musumba gundi yenna gw'obeera olowoozezaako, bw'omulowoozaako ky'oddamu okukola kwe kugenda gy'ali onoonye okubeerawo kwe bw'onoobeera naye bw'onoomusisinkana omutegeeze by'oyagala akuyambemu. So okwata essimu n'okuba bw'oba tolina ssimu ye otambula n'ogenda ewuwe oba ku ofiisi ye. Bw'otuuka ku ofiisi n'otamusangayo tosaba by'obadde oyagala, obagamba bugambi anaabeerawo ddi, ayinza kubeerawo ddi, mbadde mwagala nti asobola otugamba ky'obadde omugamba tujja mukugambira. Emirundi egisinga ffenna tugamba mbadde njagala kulaba ye kennyini ne bakubuulira ddi, yadde ng'osanzeewo abantu abo si be weetaaga okugamba by'oyagala okugamba. So obabuuza ne bakubuulira ddi ono gw'oyagalira ddala okukuyamba mu kizibu kyo oba mu nsonga yo lw'anaabaawo, era otambula n'oddayo n'okomawo mu budde bwe bagambye bw'anaabaawo, bw'omusangawo n'omutegeeza byonna by'oyagala okumutegeeza n'akuyamba oba n'atakuyamba. So mu mbeera bw'ekyo ne Katonda waffe bw'atyo bw'ali. Buli lwe tuyingira mu kisenge okusaba tuteekeddwa okusooka okukakasa nti okubeerawo kwa Katonda weekuli, Katonda waali gwe tugenda okusaba waali, si kutandika kusaba ssaala nga gw'ogenda osaba taliiwo. Katonda newankubadde nti ali buli wamu, naye Katonda alina okwanirizibwa n'okubeerawo kwe ne kubeerawo n'olyoka omugamba ebintu nga waali. Tetugamba bantu bataliiwo, tetugamba bantu bintu bitabakwatako, tetutuma bantu batugambire. Nga bw'osanga omuntu oyo n'otamugamba nti ngambira mumuŋambire bw'ajja nti kino na kino na kino na kino kye mbadde njagala annyambemu bw'ati ne bw'ati, nedda. Naye ogezaako okukisetinga appointment endala olabire ddala omuntu omutuufu gw'oyagala okulaba. So nabwe kityo Katonda waffe bw'atyo bw'ali. Buli lw'ogenda mu kusaba ne bwankubadde ng'olina bye weetaaga bingi Katonda abikkolere by'oyagala omutegeeza, naye ate si bye tulina okusoosa. Tulina kusooka kunoonya kubeerawo kwe. Bwe tukakasa nti asse waali, awo ne tulyoka tumusaba bye twagala. Katonda yes nkugambye abeera buli wamu era buli kaseera abeerawo, naye ffe tuba tetweteeseteese kuyingira mu kubeerawo kwe. So tweteekateeka okuyingira mu kubeerawo kwe ne tumusisinkana, ne wabawo ensisinkano wakati wo oba wakati wange ne Katonda wange, olwo ne ndyoka njogera ebyange byonna bye mbadde njagala ne biryoka bimpeebwa. Kyekyo Bayibuli kyegambye nti tusooke tunoonye obwakabaka bwa Katonda n'obutuukirivu bwe, ebirala byonna biritwongerwako. Kiki kitegeeza nti bwe mba nina ebitateredde wakati wange ne Katonda nga nkimanyi kino Katonda takyagala, then kiŋŋwanidde okusooka okwenenya n'okutereeza byonna ebitateredde bwe butuukirivu, n'embeera nga ntuukiridde era nga nsaanira. Bwe mba nina gwe nanyiigidde ne musonyiwa ne mugamba munnange nsaasira nsonyiwe ku nsonga bweti ne bweti, ekyo ne kikliningibwa. Bwe mba nina kye mbadde nkola oba entambula etali nnungi ne ngitereeza. Kaakati ate okubeerawo kwa Katonda oba obwakabaka bwa Katonda obwo tubunoonya tutya? Bayibuli egamba nti Katonda kaawa kati mu matendo g'abaana be. Tutandika n'okutendereza pesa lungi nnyo 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 era kkulu lye tunyiga okuleeta okubeerawo kwa Katonda, okutendereza n'okusinza. So kati nga tetunnaba kuleeta byaffe bino byonna kuyingira mu kisenge kwekamwana olw'okuba twayiga okusaba, tusooke tutendereze tusinze. Ate ngera tetunabikola tusooke twekebere ffekka na ffekka tulabe mu butuufu entambula zaffe zibadde zitya. Waba ngaliwo entambula ebadde embi, waliwo okwonoona kwe tubadde tweyonoonesa ne tukutereeza, then ne tutendereza Katonda waffe. Katonda waffe tumala omutendereza nakka ne tuwulira okubeerawo kwe, olwo ne tumutegeeza ebyaffe ne tuyingira mu kusaba wamu ne Katonda waffe. Amiina. So obulamu bwe butyo buli obw'omwoyo buli simple ne tubukalubiriza. So abalokole bangi basabye essaala zaabwe ne zitayitamu kubanga bwe tugenda okusaba tusaba Katonda ataliiwo.
kubanga tetusoose kunoonya kubeerawo kwe, tetusoose kunyiga batoni zetwetaaga kunyiga, tetutendereza, tetusinza, tetunoonyeza kubeerawo kwe. Tova eri n'oyogera bwogezi. Olaba ne bw'aba muzaddewo ne bw'aba mukwano gwo, waliwo biseera lw'otuuka waali n'olaba nga tali mu mundu eyogera ku nsonga eyo newankubadde ng'oyagala gimugamba naye ng'olaba mundu zaalimu si ntuufu, n'okireka noga tukireke tunakyogerako olulala, n'onoonya akaseera akatuufu ng'olina okubeerawo kwe konna noga naye twogere ku nsonga eno ne mugyogerako. Ne bw'aba muzadde tomala gamugwira, osooka n'olinda akaseera kali appropriate, akaseera akatuufu k'owulirira ddala nti akati wano tuli mu muudu asobola owuliriza, asobola okuliza ne twogera kino ne kino ne tufuna obulungi bwakyo, ne tufuna results ennungi. So ne Katonda waffe bw'atyo bw'ali. Saagala ate tumugeraageranye ku baana b'abantu ebyo byakulabirako, naye ensonga enkulu kwe kukakasa nti buli lwe tukola essaala oba buli lwe tugenda okusaba, gwe tusaba leka abeerewo, tubeere nga tulina ensisinkano naye, tuleme kwogera bwogezi. Eno ki radio kivuga, waliwo abalaba TV, waliwo abakola biri, eno essimu ogireseeko ogirese mu loud we bakuba ate n'osooka ovaayo mu ssaala n'osooka ogikwata eyo oba n'ovaayo mu ssaala n'osooka ogijjako n'oddambu n'osaba olimba. Tulina okwetereeza ngaffe abaana ba Katonda mu ngeri gye tuyingiramu mu kubeerawo kwa Mukama Katonda waffe. Katonda atugamba nti bwe tuba tugenda okusaba tuleme kubeera nga bali ababeera ku nguudo ne bawoggana ne basaba bakola ki, tuyingire mu kisenge kyaffe tweggaliremu tumusabe. So okuyingira mu kisenge ne weggaliramu obeera oggalidde byonna ebisobola okuwugula okujja mu kubeerawo kwa Katonda. Kati n'otandika okusinza, n'otandika okubeera mu moment, bw'otandika okusinza oba n'otendereza, otuuka n'obotola n'oyingirira ddala mu kubeerawo kwa Katonda, ne Katonda nakka mu matendo go mu kusinzaako, n'owulira ng'essaala yonna nga bw'ogisaba ng'eflowinga. Tuddamu okulaba nga lwa Sunday ng'olwo ng'ogamba bannaaye Mukama alabika asinga kwagala nze. Omanyi olwo abalokola abakisusa najja nayimira ku kisuuti okw'obujuzi n'agamba bannaaye mbabulire Mukama asinga kwagala nze. So olw'essaala gy'osabye mu kubeerawo kwa Katonda. So waliwo essaala ze tusaba ne zirabika ng'eziruddewo, ezimu ne zirabika nga teziddiddwamu yadde, naye lwa nsonga emu bw'eti nti tusabye essaala ewatali Katonda, ewatali kubeerawo kwa Katonda. Okubeerawo kwa Katonda weekuli buli wamu nkugambye, naye okukuyingiramu olina okweteekateeka, olina okusinza, olina okutendereza, olina okukola byonna. Kababe bantu abaagala okutendereza kuno kuleeta Katonda. Kasita kuba nkuva ku mutima, Katonda agenda kujja gy'oli, ogenda kufuna ensisinkano ne Katonda. Kasita omutendereza n'omusinza, oyagala toyagala, ogenda kufuna ensisinkano ne Katonda. Teri muntu atendereza atalaba Katonda, era abatendereza bano n'abasinza bw'aba nga byakola bituufu, abo batusookayo nnyo, abo balabye Katonda. Kyova olaba bayimba ennyimba ne zitukwatako, ne zitukaabya, ne zikola kikubanga yalujja eri ng'ali mu kubeerawo kwa Mukama yennyini, n'alujjayo n'alutuleetera eno ne lusooka lutukolako ebirungi ebitagambika. So okutendereza kintu kikulu. Okutendereza olumu kwe kulinga okuwaana. Abantu batendereza abakazi baabwe oba basajja baabwe oba bano abantu abali mu relationship ezo ezalejjaleja. Abantu bawaana bannaabwe ne babawaana, naye omuntu bw'omuwaana ayinza okuwa buli kalungi. Abamu bawaana bannaabwe ne babawaanako n'ebibi nga kirabira ddala ekyo kibi, naye n'akiwaana n'akisusuuta. Oli n'atambula ng'awulira ayagala linnya ku bantu, n'atambula ng'atendereza gwe nga ganze nina omusajja, nze nina omukyala ayagala nze, tandeka kujula oyawo biki yantegeera ndo that. Olumu n'omaliriza ng'omuyimbidde n'ennyimba ze waliyimbidde Katonda. I wanna be where you are, dwelling in your presence. But these songs are good. Imagine oluyimba ng'olwo lwa Don Moen. I wanna be where you are, dwelling in your presence. Come on. Owulira buwuliza buyimbi ng'oli mu kisenge kyo kwa Mukama n'oluyimba
owulira bulizi nga n'okubeera kwa Mukama kuzze at that very moment n'owulira okubeera kwa Mukama nga kusse. So owooluganda, by'oyagala okusaba bingi era by'oyagala Mukama akuwe bingi, naye tokolanga ensobi okubisaba nga Katonda ate gw'obisaba taliiwo. Ojja kuba okoze ensobi. Kakasa nti ofunye ensisinkano ne Katonda. Kakasa nti oyingidde mu kubeerawo kwa Mukama olyoka osabe. Sooka oggyeewo stress n'olunaku lwonna nga bwe lukutawaanyiza, gy'otambulidde, gy'oyise, ebikumazeemu amaanyi, ebikunafuyiza, ebikuyombeseza, b'okyawaganye nabo, ebikutabudde byonna, by'olemeddwa ofuna. Sooka obyeggyemu, clearing mind yo, ogiteeke ku kutendereza n'okusinza Mukama. Actually, mu ngeri emu oba endala, tulina kubeera nga buli lwe tuyingira mu kye twaliyiise okusaba nga tuyingirayo nakutendereza nakusinza. Okusaba kwali badde kutusangayo busanzi ne kujja n'owulira nga ekisa ekisaba kizze, tewaali maze gasaba. Olw'okuba muna abalokole tuzuuka ku ssaawa 9 ne tusaba, tuzuuka 12 ne tusaba, teweebaka nga tosabye, ku makyaba ozuuka nga tosabye. Yes, ebyo byonna bituufu. Wali badde otandika nakutendereza n'osinza n'okola byonna n'owaana Katonda n'omutendereza n'omusinza. Ekisa ky'okusaba we kijja n'oyingira n'ogenda buziba, before you know it nga osabidde essaawa oba eddakiika z'otasabirangako kubanga wakitandise mu butuufu bwakyo. Naye bw'ojja Mukama tukwebaza, oli mulungi, osaanidde ekitiibwa n'ettendo. Mukama Taata, ffe ng'abantu bo tujja gy'oli ku lw'essente ze tutalina, tujja gy'oli Mukama Taata leero tulabemu tugenda tuwe bakasitoma, tuwe kino, tukole bwoti n'osaba busabi gwe byewetaaga. Bayibuli egambye nti bwe tunoonya obwakabaka bwe n'obutuukirivu bwe, biri ebirala bitwongerwako. Olumu tebimusina byakusabira. Leka nkubire, ebisinga otutawaanya, ebisinga okutawaanya, ebisinga okweraliikiriza, ebikumalamu amaanyi, ebikunafuya, ebikweraliikiriza, ate munnange si byakugenda maaso ga Katonda okumukaabirira. Ebyo abimanyi era abikola, naye abikolera abo abalabise gyali mu maaso ge. Kati leka nkubulire, oyinza okuba oli mulungi mu kusinza oba mu kutendereza, oyinza okuba olina eyo gy'oli ng'olina ekigambo kirungi abantu bakwegomba, oyinza okuba olina ekintu ky'okola nga kirungi, naye kukiraga ensi teri kimanya era teri kwagala lw'ekyo ky'okola kimanyi. Kati ne Katonda kiringa n'abantu. Katugeze ngani nga president oba omuntu yenna atandise government, atandise business ye, omuntu yenna atandise company ye, bw'aba togenze kumulaga ky'osobola kukola, akuhayalinga oba akuwa omulimu mu company ye nga takulabye, tajja kukunoonya agamba ngendeko eruweera eno, nyinza ofunayo omuntu akola kino, nyendeko ebusiika eno, nyinza ofunayo omuntu asobola okunkolera kino, nyendeko eno ennakawuka, nyinza ofunayo omuntu ayinza okunkolera kino. Boosi tagenda kujjayo, tagenda kukunoonyayo, olina okuvaayo gwe nga gwe n'okuba olutano, otwala step evaayo n'ogenda ku kampani eyo. Oyinza n'obutagenda kweyoka n'ogenda ne ku ndala n'obagamba bannange yenze wuuyo, nsobola okuvuga emmotoka, nsobola okusiimula, nsobola okukozesa computer, nsobola okukola bookkeeping, nsobola okuma records, nsobola okubayamba ku kino na kino, nsobola okufumba, bagambe skills zo na buli kyosobola obagabe banaye. Ku ebyo byonna bye nsobola waliwo omulimu gwe mulina wennyinza okukola. Tuli balungi mu kuwandiika application, neteekamu CV, nasomera gindi, primary nagenda gindi, nkoze wano na wano, nkoze kino na kino, ne tuziwandika ne tugenda. Human resource kyakola n'asuula mu ki? N'asuula mu kadasti bin. Naye teekawo n'enkologana, bw'otwala tomutwala butwalizi n'omuganda bannange gundi yange yiino, oba n'ogiwa sikaali agikutwalira, oba olumu ne bakulaga office ya HR n'otwalayo application n'agisomamu oba tagisomyemu, n'asuula mu kasasiro kubanga tebalinaawo mulimu gwe gw'osaba. Naye ebirundi egisinga olumu weetaaga otuukeyo omugambe munnange ondaba nze gw'olaba wano nasoma
nenkoma mu senior 4 nenkoma mu senior 6 oba nina degree mu mbeera bweti oba nina certificate mu gundi bweti era nsobola okukola kino na kino wammanga naye mu kaseera kano neetaaga mulimu nze gwolaba wano manyi n'okusiimuula wano wonna muba mwetaaga abakiriininga ekyo nakyo nkisobola emmotoka ngimanyi ngivugidde emyaka bwe giti bwe muba mwetaaga driver siri limited wano wokka musobola okumpa akalimu bwe muba mwetaaga abafumbira n'okufumba nkolaki nakwo nkumanyi so neetaaga mulimu okulaba nga nyimirirawo ndabirira famire yange bafune ekyokulya tubafune babeere nga we basula tetweralikira ndi batugoba mu nnyumba tubeere bweki ne bweki olumu weetaaga okugyayo ku skills z'endalo zitegeeze ekyara ajja kulowoozaako okusinga omuntu ayingidde mu ofisi ye nti munemba mufunye abaaliwo ku kifo bweki ne bwekiti nalabye mulanga omulimu bweguti ne bweguti nesa application yange ajja giteekaawo ajja funa application ate we baba balanze ajja funa application zeziwera n'olukumi kubanga abantu tebalina mirimu naye ajja kunoonyo yalina ekyenjawulo mu ye so kati bw'otuukayo tulinda nabalina bya interview gwe mulagirewo nti gwe bino by'osobola okuleka nga toyagala towankawanka kufuna mulimu naye bw'obanga okimanyi nti omulimu as long as guli mitwala nakudda waggulu ngukola eriyo company nga abalongoosawo bafuna n'emitwalo 8 eriyo company nga abalongoosawo bafuna 3 akakadde kateberezaamu abantu abalongoosa ku airport abantu abalongoosa ku American Embassy abantu abalongoosa ku embassy ze tulina mu ggwanga abantu abayinza okuba balongoosa office ya prime minister office ya president abantu abayinza okuba balongoosa mu bintu ebimu mu company organizations ne government departments ezenene obuze nti bafuna musaala gwa mmeka bw'omala ogumanya n'omanya gusobola okutwazaako before you know it beera omuntu akkiririza mu promotion so kikyengezaako okulaga nti bulijjo kakasa nti olabika mu maaso gaabo gye weetaaga okulabika oli ojja kufuna kyoyagala buli lw'olabika mu maaso gaabo gye weetaaga okulabika mu bantu abatuufu ofuna kyoyagala nabwe ekityo buli lwe tulabika mu maaso ga Katonda mu kubeerawo kwa Katonda buli kye twagala kitwongerwako kituweebwa so kitegeeza ki tunoonye nnyo okubeerawo kwa Mukama bwe tuba nga tuli bakusaba leka tusabe nga tusabira mu kubeerawo kwa Mukama si kusabira bweru wa Mukama nga ne Mukama taliiwo ne tutandika okukola essaala nga twefudde ab'amaanyi ate abayiga okusaba Mukama n'osabira eddakiika 3 essaawa namba naye ng'okubeerawo kwa Mukama tekuliwo so nkugambye batoni essa okubeerawo kwa Mukama ne kubeera mu lumu mwoli ne kubeera wonna wooli mutendereze musinze okusaba leka kujje luvannyuma kukebusa owulire ekisa ky'okusaba naye ng'osoose kusinza na kutendereza so tosoosa kusaba n'osaba by'oyagala oluvannyuma n'oyimba mu buyimba nga bubiri olumu toyimba n'ogenda oba mutemumanyi kuyimba yes ekyo tekireme kulimitinga eky'okuyimba osobola obyogera obwogeza ebigambo ebyokutendereza Mukama n'obitendereza gwe luyimba kiri otasobola kwogera I wanna be where you are nyiza okubyogera nsibimba Lord I wanna be where you are dwelling in your presence, Lord. I'm here as your child, Lord. For the love you've shown me. Kulwo kwagala kwondaze Mukama. Kulwo bukuumi bwondaze Mukama. Apostle Juliet ye musumba wange yagambye nti alina kyeyayogedde ku Sunday n'agamba nti ebiseera ebisinga tusaba Mukama engoye n'omusaba Mukama njagala olugoye luno Mukama mpa olugoye Mukama kana akateteeyi kampe Mukama essuuti eno naye ne weerabira n'omwebaza olw'omubiri ogugenda ojjambala nti eriyo abantu abatasobola na kusaba Mukama lugoye kubanga emikono tebalina ebigere tebalina abalala nga na dresses zaatunuulira obutunuuliza ati n'agamba hasinga nalina figa n'alikeeyiyeemu ako nga figa tajirina kati nga tasobola yadde keesembereza gwe kakumazeemu kakulemeseza n'okusinza Katonda kakulemeseza omutendereza olw'okuba olina figa ogamba Mukama ako kampe Mukama ako kampe Mukama ako kampe nedda tekiri ku kakampe sooka omusiime ku lwa figa eyo
Soko omusiime Mukama ku lw'ebyo byakola. Soko omusiime ku lw'okwagala kwakwagadde. Soko omusiime ku lw'ekisa kyakulaze. Soko omusiime ku lw'omubiri ogwo gulabika obulungi gw'ogenda okwambaza abantu bagamba oli smart. Ani akola engoye zo? Engoye ozigulawa? Abantu bakulabe ng'oli mugagga kubanga balaba engoye zoyambala ziri special, zikutuulako bulungi. Kwegamba Mukama akwadde. Mwebaza olw'omubiri, mwebaza olw'okuba nti nno osobola otambula, mwebaza okuba nti okalabye, mwebaza okuba nti olina omulimu at least mwebaze at least ng'okimanyi nti nno sente zigenda va wano gezigenda okagula. Mwebaze mu buli nsonga yonna. Leka Katonda alabe nti osiima, mutendereza mu bigambo by'omu nnyimba, mu kumusinza n'ebigambo byo n'ennyimba. Okubeera kwe kukke omusiima alabye ddala nti osiima, alabe obwesigwa bwo n'okusiimako akwongere. So essaala kakasa nti ogikola mu kubeerawo kwa Mukama. Tomala gasaba, obudde tulina butono nnyo okutandika obwonoona mb'obadde maaso ga Mukama ng'ate tobaddeeyo, mb'obadde mu kusaba naye nga Mukama gw'obadde osaba tabaddeewo. So kati tubukozese bulungi, buli ssaala gy'osaba gikole mu kubeerawo kwa Mukama. Tokkiriza kukola kusaba kwonna ebweru w'okubeerawo kwa Mukama. Ebyo tubyewale, tuleme okubeera okufaanana abantu abali ku nguudo abawogganirako nga tebamanyi Mukama. Weebale nnyo, weebale ddala, obadde mulabye mulungi okuviira ddala gye twatandikidde. Teweerabira ku subscribinga, teweerabira ku likinga, teweerabira ku commentinga, teweerabira ku sharinga. Mukama akuwa omukisa.